agenze n'agamba nti Stanley bwe yajja mu Buganda yasanga ejje eri Abaganda nga libagalidde ebyokulwanyisa nga bali emitwalo 12 n'ekitundu naye okubajjukizaako akatono oba okujjukizaako n'omulongo waffe oyo nti ejje eryo Stanley yasanga lyali ejje ery'empingu. Buganda yayina ejje nga lisenzekeddwamu ebitongole nga bingi nga bwe ntandika okubimenya akatolo okuba obudde butuweddeko ebitongole ebisukkane mu 12 naye nga ekitongole kye bayita eky'empingu lyali ejje ery'oku mazzi, ejje eryakuuma nyaffe Nalubaale kubanga ennyanja eyo nga bwe mugiraba Nalubaale yali yaffe lyabwe bange ng'Abaganda nga yaffe ya Wannamunigina. Omuzungu ono Serwajja okumalawo Obuganda yatematema ennyanja eyo n'atandika okugigabirako ensi endala. Era bwe batyo nga amaze otunafuya abantu bagenda bayingirira kakati nti n'essese eyo yonna yonna n'ebira byonna babitemye abo basajja abajja okutuyingirira okutumalawo. Ejje ery'empingu Stanley lekka lyeyasanga kubanga yalisanga era ku njegoyego z'amazzi. Twalinawo ejje litwayitanga ejje ery'omu bbanga. Eryo ejje lyalina n'omuduumizi waalyo eyayitibwanga Kibuuka Omumbaale. Naye ekintu omulongo kyagambye kinnumye nnyo nti kubanga eryo ejje yaleka tatendese bamagye ye ate abaffe yanditendesa atya nga bamuddirira mu bigere ebirayiro babikuba wanna abakyala. Ne tubeera nga ejje ery'empingu tetwafuna batendesi naye nga ku lukalu lwa Afirika oba ku lukalu oba buli awali ettaka oba mu nsi yonna Buganda eyasooka okuba n'ejje ery'omu bbanga. Twalina ekitongole ekirala ejje lye twayitanga ery'abalwanyi abakekeza nnyago oba lye twayitanga ejje effuntuzi. Eryo ejje eryalwaniranga ku lukalu. Eryo lyalimu abasirikale lukunkumuli. Twalinawo ekitongole ekyaba mukuumaddembe oba bwe tuyitanga abambowa. Era ejje eryo lyakulirwanga Mulumba yakuliranga ekiwayo ekyo naye nga tulina olw'obufunda bw'essaawa tetusobola genda nga tumenya akawonvu n'akagga oba n'ebibinja naye nga mbategeezezza abalungi abatuwuliriza tetwalina ebibinja ebisukka 12 nga tulina ekibinja eky'abakessi. Twalina ejje nga ddene nnyo naye bajjajjaffe omuzungu bwe yamala okutubuzaabuza ne beebuuza ekibuuzo nti mwana waani ayingira amagye ogenda okukolera omugwira. Ekibuuzo ekyo kye baatulekera naffe tukyebuuze tulabe nti ensobi zetuzze tukola zitutuusizaawa. Tutuusewa n'ensobi zetuzze tukola tulabe nga twetereeza okusobola okulwanirira nnyaffe Buganda abeewo Obuganda buleme kuggwaawo. Mwana waani bajjajjaffe bagisibiranga ntanda katuzzeeyo bwe twali tuli ku ssomero nga tukyali bwana buto ng'ebiseera ebya sipiikide bituuse twalinanga akayimba ke twayimbanga
nga twebuuza nga twakabagamba nga twebuuza tunaaba waaki abazadde abatukoledde ebirungi ebiyitiridde nga tukayimbamu tugenda okukazimbira abazadde naye naffe twebuuza nti bajjajjaffe lwaki batulekera emiramu egyo lwaki bayogera ebigambo ebyo nga tumaliza programu nga bwere enkola yaffe tubawaayo engero ng'engero zino twazifunanga ekintu oba bajjajjaffe bazitwekera okulaba nga batusibirira entanda nga balaba tujja kusanga obuzibu nga buno nga bo baali bakimanyi nti olaba bba omuzungu yabakozesa ensobi taffe tugenda kufunayo omulaalo akozese abantu baffe ensobi era nali nsomako mu lupapula luno olwabukedde olupapula lw'abalaalo owe10 mu March nga yafuluma nga 10 omwezi guno omwaka guno nenkwatibwa ennaku nga abakulu b'ebika beekuŋŋaanya ne bagenda okusinkana omulaalo Lumala Baganda ekintu ekyo kyankwasa nnyo ennyiike nga balinga nga bagenze ogenda okwewaayo ewa kabaka w'ettuusi ngo bakwasize ebika byaffe omusajja yatumalawo bannange tetumanyi tunaakola tutya muganda ngo Mutabaazi kankudiza Kazindaalo oyogera obugambo bubiri kamu bubiri mpeeyo obugero ne Saala tumalirize. Amina sebo webale nnyo ebigambo bye birungi ebyo nebaza nnyo ebigambo by'abateesa bonna ne bu message bwano bwenfunye omumbejja ntegeezezza nti baleeta ennyonyi ne bafuuyira ensiku zaffe ne zifa n'ensolo zonna ne bazikuba obulwadde ne zikwatibwa obulwadde olw'okufuuyira okwo abantu ezo ennyonyi ze muwulira nga zitambula mu matumbi ziba zisaanyaawo nsuku zaffe abasajja efitina gye balina kati weebuuze mwana waani eyoko baana ne munnamawanga alina obukyayi eri Obuganda alina ekko n'olowooza nti mukwano gwo emisano wano nga museka naye ekiro n'afuuka kirala gwe n'ojuliza banno ti omukwano banda abalala. Era nenfuna message endala egamba kyosanga entalo zetubadde tulwana kyezivuddeko okubeera nga nfu kubanga bajjajjaffe babadde tebazuwa mukisa kubanga tubadde tulwanira mu magye agalayirira n'abakyala ngate galayirira baffe kusobola kulwana lutalo tetulayirira baffe kusobola kulwana lutalo ne Katonda waffe lwalabanga lwa mazima kale ebintu ebyo biviiriddeko Abaganda okubeera nti tuli mu nsobo katugambe nti Uganda yafuna obwetwaze naye abalayirira n'abakyala Katonda tebamutegeezaako nti kati twagala kuva mu buddu. Bannange ekintu kikulu nnyo okutambula nabo kwafulula okufuba kwaffe kwegamba kwafulula okufuba kwaffe. Funye messages zino bannange message zibadde nnungi emu evudde wa Mulongo endala zivudde wa Mumbejja n'endala ne ziva omukiise gwe bayita ataddeko linnya John naye erinnya kubanga mba nsoma ebiseera ebimu
spelling yali ebadde nemye naye nga dirabika John. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Message ezo zituwa ekyokuyiga ate ne zibeera nti tusobola okuzizza ku miramwa gyaffe emirala, kubanga ekintu ekyo ekyensuku okubeera nti emmere yaffe kati ne bakutegeeza nti emmere nabo ne beerangirira ddala bulungi ti emmere ejja kubeeva Busenyi Nankole ettaka lya Buganda lyonna kati ufu. Kale ebyo bibeerako n'Abaganda abakasuka ebirowoozo ng'ate bayigirize nti Buganda ettaka lyonoonese naye lwa mbeera na kubeera nti tulwana entalo enfu. Bannyabo ne bassebo kanzirize Buganda tebwasaba akazindaalo, tuggalewo puroguramu yaffe ey'olwaleero. Webale nnyo muganda ng'omutabaazi. Amina ssebo. Sisobola kumaliriza nga seebazizza abantu mwenna Abaganda